Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ba'd, abantu ba Allah bebitiibwa, tugenda mu maaso n'okwejjukanya okwetagana okusiiba. Leero katulabe al-muftirat, ebyonoona ebisiibulula nebisazaamu okusiba bwe kibanga kituuse ku muntu abadde ali mu lunaku lwe nga musiibi. Okusiba kuba kuvaawo kubanga kusazibwa. Ekisooka okwegatta mu nsonga ez'obufumbo. Abakyala, abaami n'abakyala okugenda mu mbeera yaabwe ey'obufumbo, kino mwana wattu kisiibulula mu misana, kisazaamu okusiiba. Ate kino ky'omuntu afuna n'omusango, bafuna n'omusango era kuba kyaziizibwa. Wabula mpozi obudde obw'ekiro, bati obudde obw'emisana nga mwezi gwa kusiiba, twaziizibwa, twagaanibwa okubeera nga tugenda eri bakyala baffe mu mbeera y'obufumbo, just mu kaseera k'okusiiba. Naye si ebirala tukkirizibwa, abakyala tukkirizibwa obudde bwonna. Ate oyita gamba mbu ate ffe tetuli bafumbo, ate kati mmwe ekyammwe kiba kinene because obuba bwenzi. Olaba just twogera ku bafumbo, omwezi ogwa Ramadhaani ogw'okusiiba tebakikola. Ate mmwe abatali bafumbo ate bwe mukikola, ate ashaddu ithma, zambi liba ly'amaanyi nnyo, ate limba muguddemu. Okuvaamu amazzi agazaala nga si mu mbeera yakwerooterera oba bulwadde, kuba kati kubanga kwerooterera wadde baseeko emisana tewasiibye, ate awo tekiva. Kubanga bulwadde tekawasiibye, tekikola ki? Tekikola ki? Tekitta kusiiba. Naye mu mbeera yonna endala ovaamu amazzi agazaala, ekisiibo kyo kyonooneka. Okulya n'okunywa mu bugenderevu, ekisiibo kyonooneka, ate olina afuna n'omusango. Afuna n'omusango, ate aba alina okuliwa olunaku olwo yenenyewa Mukama Katonda we. Number 4, kyonna ekiyingira mu makulu g'okulya n'okunywa gama nga empiso za mu musaayi, ogenda kumala ekiseera kiwanvu ng'olinga ateegomba kulya wadde okunywa. Nabwe kityo empiso yonna ebeeramu ekiriisa, kasa kituuka mu lubuto, okusiiba kuba kukoze ki? Kuba kwonoonese. Tubeere nga tukitegeera. Nabwe kityo omulwadde omuntu yenna aba yeewa empiso alina okuba nga ekyo akigenderera mwana wattu. Ekirala, okusesema, vomiting mu bugenderevu. Oli bw'asesema mu bugenderevu ateekayo olugalo abeere ng'asesema ekyo kikola. Naye bw'aba nga tekizze mu mbeera ye nga takyeyagalidde, ate munnange awo tasiibuluka. 6, okwerumika, nakyo kalidhakara al-ulama, banyi baffe batutegeeza nti nakyo kisiibulula. Kwerumika, obujjanjabi bwa hijaama mu mbeera endala. Kino kiba kubanga y'embeera y'obujjanjaba abasawo abamu gye bakozesa nga bajjamu omusaayi mu mibiri gyabwe mu mbeera y'okubeera nga ebirwadde ebimu babikendeeza mu mubiri. Number 7, omukyala okugenda mu nsonga. Omukyala kasita agenda mu nsonga ez'omwezi, mwana wattu aba asiibulukuse. Kyo kiba kyonoonye okusiba kwe, era olunaku abatalubala aba alina
kumala nti lusazibwamu anaalusiiba ng'essiibo kiweddeko n'alusasula. Ojja kuddamu kulaba ebyonoono ebisiibulula mulembe guno nga ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tebyali mu biseera eby'edda. The early centuries, Qurun al-Madiya, ebyasa ebiseera eby'edda, emyaka egyayita ennyo tebyaliwo tegina kubanga nabyaguno omulembe gwa .com oba ng'abamu bayinza okuguwa erinnya lyonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.